Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nya mikono gyange kansubire nti ate buli omu gyali ali bulungi nnyo. Ngyebale gye mutuusaako engalo. Nzize okwanukula olunaku lwaleero ebibuuzo byammwe byambuuziddwa ku vidiyo gye nabakoledde nga mbabuulira ebintu byolina okubeera nabyo okuyita ku airport. Waliwo yambuuziza wayita ku airport kinze nali mu Saudi era nayita ku airport y'e Riyadh. Omulala nambuuza wembeera ne dollars kasanvu nsobola okuyitawo wakuma tekasobola kuziraba. Mukwano sente tezibeera na buzibu era osobola okuyitawo nazo bulungi. Omulala omukyala Rebecca Nakato yambuuziza ate wemba sirina yinkama mukwano kiba kizibu okubeera nga tolina yinkama newobeera omaze ebbanga ttono nnyo mu Saudi Arabia mukamawo yinkama eyo abeera naye aba yagikolera nga tomanyi. Omulala naŋŋamba nze ndi mutolosi gwe omutolosi mukwano gwange najja n'abaana baali bangi nabasanga ku airport nga balina ebipapula naye bannakomawo nenkunyonyola vidiyo eyo nenkunyonyola process gy'olina okuyitiramu gwe omutolosi okusobola okulaba ng'odda e Uganda. Nja kudda mukwano gwange mbe nga nkunyonyola Brenda Nike nja kudda nkunyonyole. Omulala nambuuza ate wemba simazeeko contract mukwano gwange kisinziira oba nga tomazeeko contract ndi supposed okwegulira tiketi kisinziira ensonga yetakumalisizaako contract osobola okutwala ne mukamawo ne mwogera webanga nsonga y'amaanyi mukamawo asobola okugula eya tiketi woba nga gwe oluusi gwaganya okukola basobola okugamba nti weeteekemu ssente weegulire eya tiketi kisinziira ensonga ebekuzizza e Uganda nga tomazeeko contract. Shifah ate wemba nga nguzeeyo essimu ngipaakinga wansi oba waggulu. Mukwano gwange nze najja n'amasimu ag'enjawulo agamu gaali nga sigasaba okuludde nga gali mu nsawo eyayita wansi then nga nina endala ze nkozesa naye naziyisaawo waggulu era tebazikebera tebacekinga kasawo era wewumba nga mulimu ekintu ekitakkirizibwa akuuma kakaba ne bakugamba nti ekyo tekikkirizibwa naye twayita ku airport za mirundi ebiri era nga batucekinga naye ng'essimu ezo ziyitawo bulungi nnyo. Omulala ngamba PCR ate yeebeera etya mukwano gwange nakunyonyodde ku bintu bya covid nti olina okubeera neyo ebbaluwa ya covid emala 24 hours era mukamaawo alina okufuba okulaba nti eya tiketi gy'akubuukingidde essaawa z'akubuukingidde eyo certificate erina okuba nga tesussaako mukwano gwange mu ekyo nti balina okukebera covid mwezi essaawa 24 ng'olina okutambula kuba ebbaluwa buli oyitako essaawa 24 oba tojja kutambula era ojja kumissinga flight abeera covid PCR eyo abeera covid gwe babeera bali okukebera. Nze nakugamba mukwano gwange mweri vidiyo yawedde nakugambye nti nze nabeera mu Saudi ebbanga lyonna naye tebangemaayo tebankubayo kayiso ka covid ne bagambanga tebalina okugema simanyi obuyiso busatu biki nze tebangemaako era nakugambye nti ne mu nnaku lw'okujja bakama bange bandeetera buleeteze eyo PCR covid certificate ne bagintera ku bipapula byange ebyantambuza nze ebbanga lyonna mpangalidde wano nga siri mukebere covid. Omulala nambuuza sisi nkubuuza ku bya already passports mukwano gwange already passports ezo osobola okutambula n'odda ewaka naye batekukkiriza kugenda mu nsi ndala oba ogenda tuuka eno ofune passport eya East Africa eyo enkadde ekoma mu kukuleeta tesobola kuddamu kukkiriza kutambula obeera olina kufuna mpya kansubire nti no buli omu mmuzeemu era kyeweetaaga okumanya mukwano gwange nja kubanga nkikuddamu kintere mu comment section ate tube nga tutambula. Nina mukwano gwange gwendi naye wano eno agenda kubuulirayo yabadde ajja ku kisaawe bamupimye ebintu kilos meka bamuwa kiro meka ku air ticket ye era embeera yabadde etya ku kisaawe kuba nze nnyinza okuba nga mmaze ebbanga nga nkomyewo mu Uganda naye ye tannawezaamu mwezi naye nga kye nasoose omubuuza bya covid era naye eyo covid certificate eyo PCR yabadde nayo kati agenda kubeera nga atubuulira embeera ku kisaawe yabadde etya ye bamukebedde batya. Mukwano gwange ono agenda kubeera nga atubuulira ye embeera ku kisaawe yabadde etya bamusuzisizza ebintu bamuwadde kilos mmeka
kilo ze bampa zaali 3 wansi waggulu zaali kilo 7. Kambozeemu amanyi ffe twajja abaana abamu nga balina kilo zinga ziyitamu abamu nga babagamba musasule abalala ng'ebintu babagamba mu bisuule gwe ku kisaawe walabyewo otya? Ku kisaawe ku kisaawe bw'obanga kilo ze baakuwanga z'otisse tekirina buzibu era zituuka bulungi naye era bw'osussaamu bw'otuukawo bakupanguluza ebintu n'ojjamu ezo z'olina okuggyamu ze baakuwa okuleetera z'olina okujja. Ku guno omulundi mmwe tebabagambyeko nti oba musasule? Ku guno omulundi kuba waliwo abaana otuuka ku kisaawe oluusi n'ofuna kyansi ng'omuntu eyakozewo omuntu mulamu n'akugamba asasula kilo ze ziyitamu. Ebiseera ebisinga kiba kirungi n'ova ewa mukamaawo ng'olese kilo ze zennyini ze baakuwa kuba ku kisaawe ogenda kutawaanyizibwa bw'ogamba nti osasule ssente ate oluusi ziyinza okuba ennyingi oluusi nga kyalibadde kale kikuyamba mu bufunze no parking ebintu ebyo byennyini nga byemala bwemazi. Mbadde manyi nti nno ngeri nze gye ndudde ebbanga nga nze mu Uganda ate nga gwe okyali mugenyi kyawunya akawoowo k'ennyonyi nti biyinza okuba nga oluusi byakyuka tebakyasuuza baana bintu. So mukwano gwe ali eyo obanga olina ebintu ebingi osobola okusooka n'obitikka. Waliwo ababeera abatikka zikagoozi ne bisooka ne bijja mu Uganda then n'ojjako n'ebitonotono okusobola okukola nga ebintu obikuuma. Gwe omutolosi ngenda kudda ne vidiyo ngenda kunnyonnyola buli kimu butya bw'olina okutambula ogenda kukola otyo. Oyinza okubeera nga nze sirina passport ngenda kikola ntya? Weekuumire ku mukuto gwange Shifah the Housewives Media. Subscribinga, commentinga, likinga ate sharinge buli kimu ojja kuba nga okitegeera bulungi. Kugambe najja n'abaana nga bayitidde ku deportation mojja ogenda kumbuza balina passport tebalina passport bena ngenda kubanga mbikuwa mu vidiyo yange enaddako inshallah. Big Rich Junior School ly'essomero w'otwala omwana n'otejjusa ssomero lya day ne boarding tuva ku daycare okutuuka ku P7. Abasomesa baffe batendeke ate nga tuli mu kifo ekigazi obulungi awali n'ekisaawe omwana okwetaaya. Eddiini zonna tuzikkiririzaamu. Tusomesa ebya bakery, cookery, kompyuta n'okutumbula ebitone by'abaana. Tulina ebyokuzanyisa eri abato, entambula weeri eri abayizi abava ewaka. Ekisulo kyaffe kya mulembe era ow'ekisulo ebikozesebwa abisanga ku ssomero. Tusangibwa Nsangi emabega wa Gipi petrol station. Okumanya ebisingawo kuba ku 0701 69 812. Big Rich Junior School ly'essomero eririko kati.